olwokuba oyagala ekifo kya Kawempe North bwe kiba kifo kitwale lwaki otwala obulamu bwange lwaki ebyobufuzi oyagala otwaliremu n'obulamu bw'omuntu abantu abafiiriddwa abantu baabwe bwe balaba Ssegirinya nga balaba yali mu bintu bw'ebiti bye mumpandiikidde olowooza baba bawulira bubi nnyo nnyini ddala wabula ekyennaku obulamu bwatwaliddwa wabula wotandika okutambula mu Kawempe wonna ebipande bitandise okuba nga biwanikibwa waggulu ebipande ebyo byonna byogenda maaso n'okubanga olaba eddakiika eno mukwano gwange by'abantu ab'enjawulo abeesolesezza oba abejjeeyo bonna nga beeteeseteese okuba nga beetwalira ekifo ekibaddemu MP Ssegirinya. Essaawa zino n'okwogera kati boogeza maanyi kansooke nkuweko abakulu babiri bonna nga bali mu kweteekateeka bonna batwale ekifo Honorable Ssegirinya Muhammad mwabadde. Omu ku basooka agenda kwogera mu lufuutifuuti ye mukulu Muhammad Mutazindwa kati sooke tumuwulirize awera nkolokooto. Waiting for the procedures and once it declares by elections then I have no choice. I have to come back to take on the legacy of Honorable Muhammad Ssegirinya the late. Ebyo bigambo bya mukulu amanyiddwa nga Muhammad Mutazindwa agamba nti ekifo kino akyesunga era akyetegekedde. Wabula tuba tukyali awo omukulu amanyiddwa nga Umar Amagara ono naye nga ava mu kibiina ki NUP naye yavuddeyo dda n'agamba nti mumanyi kano nno ke kaseera ngenda ku kitebe kusaba kaada nesimbewo. When EC declares the position vacant, we shall go to the party and see and maybe express our interest. But for now, our societal values predetermine that we should give the dead their due accord. Give the dead their due accord as you're also preparing to take on their positions. Omukulu abadde agamba nti kano ke kaseera abagende maaso olw'okuba nti no bawa omugenzi akaddeke wabula ate era wakati nga bali mu kuwa omugenzi akaddeke era omukulu ali mu kweteekateeka okuba nti atuula mu kifo omugenzi kyabaddemu. Kale atusooke tugendeko mu ssemateeka w'eggwanga nnyaffe Uganda okusinziira ku constitution y'eggwanga lino article 81 akatundu 2 oba article y'ekinana mwemu akatundu akokubiri aka constitution y'eggwanga Uganda kastatinga bwe kati kagamba nti when a vacancy occurs in parliament the clerk to parliament must notify the electoral commission in writing within 10 days. After receiving this notification, the Electoral Commission must organize and hold a by-election within 60 days. If a court declares a member of parliament's seat vacant, the registrar of the court must send a copy of the court's judgment to the clerk to parliament within 10 days. The clerk to parliament then notifies the Electoral Commission in writing within 10 days of receiving the judgment. Okawaayiro kano ke kagenda okubanga katunuulirwa okulaba nti ekifo Honorable Ssegirinya mwabadde batuuzaamu omuntu omulala. Akawaayiro ako bwe tukaza mu lulimi Oluganda kagamba nti ekifo we kibeerawo mu parliament ng'ekifo ekyo kikalu kiraaka wa parliament alina okugenda maaso n'okuba nga ategeeza akakiiko k'ebyokulonda ng'akozesa obuwandiike wabula kino alina okukikola mu nnaku 10 ng'ekifo ekyo kifuuse kikalu kwegamba Honorable Ssegirinya bwe yamaze okuba nti afa mu nnaku 10 zokka kiraaka wa parliament alina okukola obwangu awandikira akakiiko k'ebyokulonda akategeeze nti Honorable Ssegirinya Muhammad Kawempe North ekifo kyabaddemu we twogerera kikalu. Electoral Commission bw'emala okufuna ebbaluwa eyo egitegeezaako okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga lino erina okutegeka akalulu oba by election wabula kino erina okukikola mu nnaku 6 ekitegeeza myezi 2 okuva kati balina okuba nga akalulu kategekeddwa akagenda okuba nga ekifo ekyo batuuzaamu Honorable omulala Honorable Ssegirinya
wabadde. Wabula wakati mu bifaananyi by'olaba nga bali mu kumutwala ewaabwe e Kaddugala, yabadde awo ali mu kutwalibwa Kaddugala. Bye bifaananyi bye nkuteereddeko. Wakati nga Honorable Ssegirinya ali mu kutwalibwa e Kaddugala wali mu Masaka, aganzikibwe mu nnyumba ye ey'olubeerera, ababaka 5 bweddu oba abaagala ekifo 5 okuva mu NUP, abakulu 5 okuva mu NUP beesowoddeyo dda okuba nti batwala ekifo kya Honorable Ssegirinya nga tannaba kuba nti ayiirwako ettaka eringi. Lisiti nno esukka abantu 5 bw'obanga ovudde ku NUP 2, 4, 6, 8 sofa abantu 8 be balindiriddwa okuba nga batwala ekifo kya Honorable Ssegirinya wakati nga tannaba kubanga n'ettaka limuyiirwako. Waliwo ensoose nkulazeeko abakulu 2 bo nga bakyogera lunye nti beeteeseteese dda, sinakindi balindiridde dda okulaba nga bayingira akalulu, enkalu zigende maaso olw'okubanga zinywa tomanya bayinza okwekavulira ku gufo semafo. Honorable Ssegirinya owa Kawempe North mwabadde atudde, wabula ng'ebbanga lyatudde mu musajja wa Katonda tebibaddeeko birungi. Ojja kujjukira kuviira ddala mu Septemba wa 2021 ebintu we byatabukira. Kale kankuyiseemu ku ba contenders oba abamu ku bantu abatunuuliddwa nti bagenda kubanga batwala ekifo kya Honorable Ssegirinya. Omukulu gw'olaba ku screen ono ye tannaba kubaako kigambo kyayogera nti oba ekifo akyagala, wabula olwa byonna ebyetoolodde ensonga eno abantu abasinga bali kugamba omukulu ono nti yeesimbewo. Nsonga ki ezeetooloddewo ezireetedde n'omukulu ono okuba nti abantu bagamba yeesimbewo? Omukulu ono amanyiddwa nga Mr. Kawempe. Ono yabadde ng'omumyuka wa Honorable Ssegirinya era yabadde ng'akwasaganya guno na guli, era n'ebbanga lyonna Honorable Ssegirinya lyabadde omulwadde, emirimu gye gyonna mwana mulenzi ono Mr. Kawempe yabadde agikwasaganya. Yono Ssegirinya wano oli gwolengera mu background ye Mr. Kawempe gwenjogerako. In fact kankufunireyo n'ekifaananyi ekirala ng'ali ne Honorable Ssegirinya. Mr. Kawempe ono akoze kinene nnyo nti na buli kadde konna okutwalanga Honorable Ssegirinya mu ddwaliro, na buli kyonna ekibadde kifanga ku Honorable Ssegirinya obadde ng'olina kubanga okijja ku Mr. Kawempe. YouTube channel eyagaliwo yennyini omwezi gumu emabega nakuleetera stories oba story yali emu wabula ng'erina videos 2. Video emu yali ekwatiddwa omukulu ono Mr. Kawempe ng'akwata Honorable Ssegirinya mu mbeera y'obulamu gye yalimu, wabula nga Mr. Kawempe yali agamba nti bannange Honorable waali Honorable Ssegirinya akomawo, temubaako kintu kyonna kye mwogera, temubaako propaganda gwe mutambuza. Era gayo ono Mr. Kawempe bambi akoze ky'amanyi. So bangi bagamba nti bwe katali girya ekifo Honorable Ssegirinya kyabaddemu, he may suit to be the best a replacement in that regard. So mwana mulenzi ono Mr. Kawempe, wabula ekibuuzo kibadde kimu nti Mr. Kawempe mu mwaka ogwa 2026 abadde agenda kujja ku kifo ki, wabula oluvannyuma lw'okuba nti Honorable Ssegirinya afudde, bangi bagamba nti ono singa agamba nti nzija yandigenda maaso olw'okubanga yeesolesa. Wetuva ku Mr. Kawempe, omukulu gw'olaba asikasika mu mikono ne His Excellency Bobi Wine, omukulu ono amanyiddwa nga Awuma Lumagala. Oli Mr. Kawempe gwenkulaze wa NUP ebitundu 10 ku kinne waakyo.
ono owokubiri gwenkulaga bamuyita Umar Magala, musajja wa NUP nnyo nnyini ddala, era ng'ono abadde coordinator wa NUP ba registra side z'ekawempe eyo, era ng'akoze kinene nnyo okuyingiza abantu mu NUP n'ebiringa ebyo. Ono nno gwenkulaze mu katambi wali ng'ayogera nti mweteefuteefu okugenda ku kitebe okunona kaadi. Ebifaananyi ng'alina abakulu ba NUP bingi nnyo nnyini ddala, era emirundi mingi nnyo His Excellency Bobi Wine agenze maaso era okuba ng'ayogera ku Gayo ono. Ojja kujjukira omwaka gwali gwa 2023 Gayo ono amanyiddwa nga Umar Magala yagenda maaso era okuba nga asibwa ensonga zaali za byabufuzi. Wabula omukulu ono lwawulidde nti Honorable Ssegirinya obulamu buweddewo, Umar Magala batandise dde okuba nti no posti ze oba ebipande biwanikibwa wano na wali, era ne ku TikTok okwo ayono omukulu ekifaananyi kye ekyawaawadde nnyo oba ekyagenze maaso okubanga kitambula nnyo ne ku Twitter okwo bapostinze ekifaananyi kye nga beebuuza nti yi omukulu ali serious ayagala kifo, nga ne munne tebannaba kubanga bamuyiwako ttaka. Byonna biri awo. Omukulu amanyiddwa nga Umar Magala ava mu kibiina ki National Unity Platform kyoyinza okuyita NUP. Oyo naye agamba nti Honorable Ssegirinya yamazeemu, eyiye yavuunikiddwa, kati nange mumpe ngende maaso okubanga omwaka guno gwonna nze mbakulembera abantu ba Kawempe North Honorable Ssegirinya waatali. Kale abo ba NUP babiri katusooke tugendeko ku ono yesi wa NUP. Mukulu oyo nno gwolaba amanyiddwa nga Muhammadu Mutazindwa. Muhammadu Mutazindwa omwaka gwa 2021 mu kalulu ako akagwa yajja ne yeesimbawo, neera nga omumanyi Honorable Ssegirinya yaliwo nnyo nnyini ddala. Osobola kumanya bumanya kiki ekyagenda maaso okubanga kiddirira mu katambi ke natandise nako. Omukulu yasookedde ddala okubanga ayogera n'okulaga obweteefuteefu bwe nti ekifo akyagala ne ssekwagala yenna ye mukulu ono gwolaba mu kifaananyi, era agamba nti ye talina kyakukola, ekifo weekiri. Lwaki tagenda maaso kubanga ajja najuliriza. Omukulu ono Muhammadu Mutazindwa asuubira okuba nti ajja kujja ku kaada ey'ekibiina kifadacha oba gyoyinza okuyita FDC. Bwe tuba tuvuddeko awo ne tuddayo mu NUP, omukulu gwolaba ku screen amanyiddwa nga Latif Ssebagala, ng'omugenzi Honorable Ssegirinya akyali mulamu. Omu ku bantu batasobola kwerabira mu lugendo lwe olw'ebyobufuzi ye mukulu ono Honorable Latif Ssebagala. Honorable Ssegirinya mu bimu byanyumya agamba nti yeesimba ku mukulu ono mu mwaka gwali gwa 2011 nga Honorable Ssegirinya ali fresh from school, wabula nti omukulu ono yagenda ewa landiroodi we egeri Ssegirinya gye baali bamubanja akasente, n'ayogera ne landiroodi Ssegirinya n'agobwa mu nyumba. So omukulu Latif Ssebagala omwaka gwali gwa 2021 yakubwa akalulu ng'omukulu ono Ssegirinya yakamukuba. In fact yasooka mmukuba kalulu ku bya kaadi tebagiwa Latif Ssebagala, bagiwa Honorable Ssegirinya. Era Latif Ssebagala we bataamuwa kaadi yasalawo okwecwana najjanga independent, wabula oluvannyuma lw'okumukuba akalulu yakkiriza defeat, era bwakkiriza defeat yakomawo mu kibiina kya NUP, wabula yasooka n'akivaamuko ne yeesimbawo nga independent, nga yeesimba ku Ssegirinya. Omukulu ono naye alindiriddwa okulaba nga akomawo atuule mu bigere bya Ssegirinya oba atuule mu kifo Honorable Ssegirinya bwe yafudde kye yavuddemu ekyobwa MP obwa Kawempe North. Mu buufu ofaananako bwe butyo, wabula ojja kujjukira nti Latif Ssebagala mu kaseera kali aka 2021
yasooka n'ava ku kyobwa MP n'ayagala okudda ku kirala ekyobwa meeya. Waliwo akavuyo kangi nnyo ebiseera ebyo. Bwe tuva kuwa NUP omulala ayagala kaadi ne tukomawoko mu kibiina ekirala eky'ebyobufuzi ekiri mu kwesunga ne sekwesunga yenna Honorable Ssegirinya kaafudde nti nakyo kigenda kubanga kyefunira ekifo. Beba PPPP. Omukulu gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Musiitwa Ismail. Omukulu Musiitwa Ismail ono ng'ava mu kibiina ekyo ekya PPP agamba nti bannange Honorable Ssegirinya kaafudde nange kyekiseera nzije nange mumpeemu ku kifo kino ekya Kawempe North nja kubalaga what I'm made of. Ate ekifaananyi kino ekirala eno ekiri ebbali oyo abeera president wa kibiina kye nga bw'olaba abaana bwe batera okuteekayo ebifaananyi nga wa NUP wabula eno ebbali n'ateekayo His Excellency Bobi Wine. So ke kafaananyi kaliko olabe tabulwa n'ogamba ate ku kifaananyi ababiri Musiitwa Ismail yaani. Bwe tuba tuvudde wa Musiitwa Ismail naye ng'ayagala kifo ekyo, omukulu omulala ayagala ekifo kya Honorable Ssegirinya. Ono amanyiddwa nga Salim Sserunkuuma. Omukulu Salim Sserunkuuma erinnya eddala lye batera okubanga bamuyita lye ly'amafumafu. Omukulu Salim Sserunkuuma agambibwa okubeera nti naye alina akakwate ku NUP ate era mukadde ke kamu ekifo kya Kawempe North akyewulira ne ssekwewulira yenna. Era ng'ono ekibuuzo kiri kimu. NUP esobola okuleka abalala bonna bensose okuba nga nkunnyonnyola negenda maaso olw'okuba nti emuwa kaada ne yeesimba ku kifo ekyo. Bwe tumaliriza Salimu mafumafu waliwo omukulu ono atannayogerebwako nnyo. Omukulu ono amanyiddwa nga Mutumba George Onesimus. Omukulu ono agenda kwesimbawo oba wakwesimbawo ng'ayita ku kaada ey'ekibiina ekiri mu buyinza ki NRM. Wabula ng'ojjukira bulungi nti akalulu ka by election akaasembyeyo ekibiina ki NRM kyakwata kyakubiri ekisolo eyakulembera yali wa independent. Wabula ate wa independent oyo nga naye yava mu NRM okwesimbawo kuba independent. Kati omukulu ono Mutumba George Onesimus ayinza oba asuubira okuba nti agenda kwesimbawo ku kada ya NRM mu by election eno ey'okubanga bajjuza ekifo kya Honorable Ssegirinya Muhammad. Wabula nga kimanyiddwa bulungi nnyo nnyini ddala nti NRM wekituuka ku by elections zino bangi batunuulidde nnyo ekyokubeera nti tuli mu koona 2026 atuuka. Omukulu gw'engendo Sembayo naye ng'era naye ava mu NUP ye mukulu Luyimbaazi Nalukoola. Ono naye ng'alabiddwako enfunda eziwera wano na wali ne His Excellency Bobi Wine okuva wali mu kibiina ekimanyiddwa nga ki National Unity Platform bufomu oba obulala. Omukulu Luyimbaazi Nalukoola wenkoledde eggulire lino ng'ennaku z'omwezi 12 olunaku Honorable Ssegirinya lwagenda okuba nga aziikibwa. Ennaku 3 zokka emabega mukwano gwange agenda maaso olw'okuba nti olaba omukutu ogumanyiddwa nga the Nile Post gwagenda maaso olw'okuba nga gukootinga ebigambo bya Honorable Nalukoola si Honorable tannafuuka ebya kanso Nalukoola bwe yali ng'akyaziddwa ku Sanyuka TV ennaku 3 emabega yakakasizza nti ajja ku kifo ekyobwa MP obwa Kawempe North just 3 days back. In fact yalangirira ku Lwakusatu
enkeera ku Lwokuna Honorable Ssegirinya n'ava mu bulamu obw'ensi eno ekitegeeza nti Council Nalukoola ali very fresh and ready okuba ng'atuula mu kifo kya munna NUP munne Honorable Ssegirinya yagenze maaso era okuba ng'atuvaako n'ava mu bulamu obw'ensi eno. So far abo be baakavaayo okuba nga beeteekateeka era ne balambulula butereevu nti bagenda kuba nga beesimbawo ku kifo Honorable Ssegirinya Muhammad kyabaddemu ekyobwa MP obwa Kawempe North. Ekibuuzo okusinziira ku bwengenze maaso olw'okuba nga nkubira toki mu bantu bano bonna nengenda maaso okuba nga nkuditeiringirako ebitonotono ani gw'osuubira agenda okuba nga atwala ekifo kya Honorable Ssegirinya. Omukulu bwe yali ava mu bulamu obw'ensi eno oba we yabeerera omulamu w'ebbanga lyonna yatukuutira nnyo nnyini ddala obutagenda maaso era kubanga tumugamba ng'ebya rest in peace singa abanga avudde mu bulamu obw'ensi eno tuwandiise kiwandiike wabula tujja gamba kiri kye yagamba nti fight hard, fight harder, fight hard, fight harder. Ssegirinya Muhammad 1988 nga we byateereddwa mu biwandiiko tho ye bwe yali mulamu yagamba 1987 paka 2025 umulamire mbagaliwo like nga video eno. Thank you.